agenda okufuuka mukyala waali okumpi eklezia wa Katonda mumusaba ki? Okufumbirigana n'eklezia wa Katonda nga Katonda bw'alagira. Abazadde b'abaana bano mukkiriza abaana bammwe bafumbiriganwe? Abali eyo mukkiriza abazaala bano? Mbatende mwali mukola ki okubaleeta mu klezia? Mwabakola abali wano mukyala ne munno waliwo abawaliriza ofumwerulidde mwekka ne mubwesiimira ku bwammwe? Tiwali atuwaliriza, twesiimidde. Mwetegese obutaswaza bufumbo nga mwagalana buli omu gassaamu n'ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Twetegese. Mwetegese okusanyukira mu kuzaala abaana nga Katonda bw'ali babawadde n'okubagunjula nga Kristo n'eklezia bwe balagira nga n'enneema z'amatirimunyo bwe zibayamba. Twetegese. Gabibayigiriza temuyinza gamu zisaakiwulira. Bw'oba obuusabuusa jangu mubasosoluti ddala bwana mukulu wammwe omubuuze. Muwulize kino, sakalamenti no telibawa nneema yokka, libatikka n'omugugu. Byebizibu mujja okusanga ekyagaano kyemukuba kyakutuusa kufa, mu bizibu ne mu byangu, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde, omukumukkiriza okwetikka. Tukkiriza kasita enneema ya Katonda bw'eri. Anti mwagala okukuba ekiragaano ekitukuvu eky'amatirimunyo, kale bannyina b'abantu mujje bakwase abaami baabwe abaweemule batyo baliyiwoza ekyokufuuka omuko. Nakola ki? Wagweko. Kati mutandike ng'owaayo omwanyoko. Nze amanya gange Kitaka Richard, nzikiriza okuwaayo omwanyi naze ono eri mukodimi wange ono eyajja mu maka ga taata n'amwanjula era ye muko bwemanyi kati. Enkoko teziriimu wano. Abako omukolo guwedde tuddeyo mu bifo byaffe. Bikola mukyala wa Katimba wayiwuyo bayawasizaamu omulala buli omwaka. Kakati omukole omusajja ngenda kubaga byeŋŋamba mukyalawo bambi omwami omukyalo omutadde ebipapula teeka wansi tobyetaaga nnyo. Wulira kyenkugamba yangu nnyo. Ekimuli n'obutabo mubuteeke wansi mwetunuulire ate nga musimayiringa. Ebyo bikulu nnyo kunaabeerawo ng'atabaze okukaaba. Kale omwami wuliriza byeŋŋamba byoyogera yita erinnya ly'omukyalawo. Buli omu ayita erinnya lya mukyala we.
kufuna gwe erinnya ly'omukyala wo Saala Namiro. Kufuna gwe. obeere mukazi wange nkulaganya okunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe tulibeera obubi ne mu bulwadde ne mu bulamu nja kwagala nja kukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. kakati omukyala tunulira omwami wo ateeka kuli ku kasimaali balinganga abasuze bayumba ira mwami wo yita mwami wange gundi yita yongera mwami wange Ronald Sekandi Mona. nkufuna gwe obeere baze nkulaganya okukunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe tulibeera obubi ne mu bulwadde ne mu bulamu nja kwagala nja kukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. kati ŋŋenda okukakasa ekiragaano kyammwe ku nnya ly'eklezia. ekiragaano kyammwe kino kyemukubye mu maaso g'eklezia omukama w'ekisa akikakase awe n'omukisa gwe mungi ddala katonda kyamaze okugatta omutta gigattulula ng'ateeri kugattulwa. mukyala wange gundi Bridget Paul Christine Namutebi nkwempete eno gimulage mukyala atatulula bbali nkwempete eno otegeere nti nkwagala nja kukunywererako mu linnya lya paatiri teekako mpola n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Amiina. kati omukyala kwana mukono ogwa kkono ngaleddirira nassi kati mugambe mutunule mugambe gwe mwami wange nkwempete eno gimulage ate ne kasimaali nga nkwagala era nja kukunywererako okutuusa okufa. kale teekako linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu kati buli wafumbo okutuusa okufa. obufumbo nkufuna gwe obeere baze nkulaganya okukunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe
tulibeera obubi nembulwadde nembulamu njakwagala njakukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwammwe kati mwenda okukakasa kiragaano kyammwe ebibatu byaffe omwami akwateeyo omukyala n'omukyala akwateeyo omwami. ziwa omukisa buli omu ku baana abagole anagyambalanga nga bw'oyagala nga tiyeerabidde n'okukwebaza olw'okukoola erinnya lyo ettukuvu muyambe agiggyemu obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Tutuule. Erinnya lya Patiri teekako nkola n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ali omukyala kwali mukono ogwa kkono engalo edirira nasswe. Kati mugambe mutwere mugambe gwe mwami wange nkuwempeta eno nemulage ate ne kasimale nga era nja kunywererako okubeerawo aw'omwami n'omukyala abanyiikidde evanjiri ate ku mulembe guno. Mbakulisa neebaza abasagudde babuuza ekibuuzo nti mwali muli Lutamba nga mwewagudde ne kati Katonda abakomezzaawo. Osabiranga oyo eyakugambako ate nga nze ndowooza ne mwoyo amuliko n'ogunda mwemi nemugonda galugirire mu maaso g'Omukama tweguusinze ali wa bitono atusonyiwe kati atuwa omukisa. Abo abasakudde beebaza anti kiri ayolesa mubiri bameka abagadde Emigogo 11 omulundi ogumu. Mwebale mwogere ffenna baatukwasa ettawaaza lya Kristo nga tubatizibwa. Ekitegeeza ki? Baako gw'omulisa alabe ekkubo. Amanye abakyere basinga okubonaabona bannange masaasira ng'ogendewo yeyakolako munange ngaate katira bulala luli yali yewuubyewuubyeko ate omwenge ngaaguzeemu ngakiro ate byempulira ate gundi yamuddaku gwe yamuddira bwe yali alese. Bannange abasajja baami bataata malirira kulya nyingi mbegayiridde kunywerere kuyo tojja kufa. Yali n'abakyala abamu nalanga yasinga okukola omulimu gw'ebbeeyi yaleeta sente ate naye nakyoserwa gyokwota. Nakyo si kirungi. Bannange baana omutima omwetowaze nge mwalumirwe munne ng'olaba kati tutambula otambuza bigiri naye singa amaaso gazibye onootambula. Amaaso
ebigere biramu naye singa omukono gulemala onokola kikimu n'akatono. Awo ne kati buli mufuka mubiri gumu. Awo n'ekitundu ekimu bwe kirwala n'ekirala kikosebwa n'otulo tuyinza okubula kigere kiweesaze ngalo gyeweesaze engalo obaka bubwe kati kayinza okugaana okwebaka obutulo. Kati munno bw'omukola ekikyamu oba omukyala gw'okikoze oba mwami munno omutabula n'otulo tuyinza okubula n'okukogga oli mulwadde kiki wange ebyo byetaaga kutuula bikubuulira ennaate okuba yenna sitakyali nga bwe bazze wano bonna nga banyirira otula butuuzi ku feesi n'olaba ali hape n'atali nzalete ku myaka gyange gino tewendaga kumulya nti kino kiri bubi kutululya butuluzinera batuloma ali bubi oli omwoyo ndi musawo nemususula tyebwe yandibadde abeera. Nsanyuse nnyo Bishopu era nkwebaza okugatta abagole. Mu bagole bano mwogasse mulimu mukwano gwange Musanje. Musanje oyo yampagira nnyo. Olunaku lumu bwe nawangula akalulu n'asanyuka nnyo. Bwe yasanyuka ennyo namperekera e Kampala okulayira ng'ali ku pikipiki ye. Abamulabako baŋŋamba nti ebiseera ebimu yajjangako n'emikono n'akuba enduulu. Bwe twatuuka ku Paalamenti Musanje n'ajjukira mwannyina abeera Luzira n'agamba nti Nambooze wanamalira okulayira nga wano e Luzira sikomyewo. Musanje mukwano gwange we yagenda e Luzira teyavaayo, gye yagwira kabenje ne kamukutulako okugulu. Mulinako ebbanja ddene nnyo era ssebo nkwebaza okuba nti omugasse mu bufumbo obutukuvu. Ate ne neebaza mukyala Musanje abadde naye n'amujjanjaba okutuusa Musanje bw'awonye. Musanje oyo namugamba tugende tugule okugula okuzungu era ne tukugula okufaanana ng'okwa Honorable Balimwezo. Neno Musanje ne bamugamba atuuleyo eyo mu ddwaliro bakumuyigiriza okutambuza emyezi nga3. Ko Musanje nti ngenze. Olwaleero obwedda ndowooza nti najja akwambadde wa agambye nti nakkiriza obulema bwange. Musanje oli muzira wange era nkwagaliza amaka amalungi. Sebo Bishop nkuloopera nti ffe abakyala twakkiriza dda okubeera mu bufumbo obutukuvu naye abaami be batulwisa. Embaga ffe tuzaagala nnyo buli kaseera. Bishop era bano buli naku mbagamba tyokumanya abakazi twagala embaga. Olaba kakati mu kino eki mu bana abazza bangi era nabadde ngamba bakireke embula ffe tugiremu naye naŋŋamba waggwa. So abaami bannange mutwanguyizeeko ebintu. Ffe twakkiriza dde bafumbirwa ate abakyala mwebale mumanyi okunyweza obufumbo wabaawo ebigenda tagenda bulungi. Abaami abo be batera okubaako gye bakyamakyama Bishopu. Naye ffe abakyala naye kati abasajja nabo era nakyo kikuloopera nabo bayizi obulungi bw'obufumbo obutukuvu era bateredde bulungi. Ekyokulabirako nze ndabira ku Bakireke yennyini. Abasajja bannange bagumira abakazi. Ekisinga obukulu ya buli muntu okukuliza abaana be mu ddiini. Okukuliza abaana be mu ddiini. Ekigambo ekikuleeta okusaba n'ojja abaana n'obaleka awaka, ekigambo ekyo kibi. Ekigambo eky'abaami obutayimirirako mu maka kusaba ssaala n'abaana bammwe, kigambo ekyo kibi.
ekigambo ky'abamaama okwesuulirayo ogwanagamba bwe batugamba nti mufe ku baana abawala ate abaana abalenzi ne tubakola ki ne tubeerabira. Kati abasajja abagwenyufu bazze ku baana baffe abalenzi babataddeko ebigambo byotasobola na kwogera wano, naye ng'ekyamazima ebintu bino kati weebiri. Abalala beekwasizza ssente, abavubuka bishopu beekwasizza ssente bagamba mukatugwenyuke twagale basajja bannaffe birimu ssente. Ssente zo zinaakomawa? Ffe bannabyabufuzi ne mwagala mutukwasa ensonyi okubyogerako, era kati ne kubeera ku ddala kumira pini. Kati nganza agenda mu Amerika okunkuba empiso, bakutiisatiisa n'okutiisatiisa nti bw'ona obyogerako omulundi ogujja todda. Naye ne tugamba kabulaŋŋanwe obujjanjabi nja kubyogerako oba mugano omulundi ogujja nneme kudda, kale waakirindekeyo. Ssebo tweyanzizza okujja ku lunaku lwaffe luno olwa Ssentipo. Mwebale n'enjigiriza ennungi. Bafaada mwenna mwebale enteekateeka. Ssebo bwana mukulu mwebale kuyigiriza abafaada bano kuteekateeka bulungi. Olunaku lw'ekifo lusaanidde, bane mukubireeko faada mu ngalo. Bakirisitu bannange mwenna, manyi omukolo guno tegubadde mwangu. Abakirisitu we mutali ne bwana mukulu Father Sebitoogo teyandibadde n'amaanyi gateekateeka. Bannange mwebale mwekubireko mu ngalo. Ezo engalo tezimala. Ssebo Father bwana mukulu tukwebaza omulimu omulungi gw'otukozeemu okufuna abagole bano bonna 11. Ssebo Father weebale. Abaami mwebale kutuleeta mu bantu ne mutulagayo. Abakyala abagole mwekubireko mu ngalo, kubanga abaami baffe abo tebaba bangu. Naye olaba babajjeyo ku lunaku luno nga ne bishopu ali wano ne babalaga eri ekibiina kino ekinene. Bassebo tubeebaza. Ssebo nnyimiridde wano mu linnya lya mukama wange. Kano kabadde kakodyo musembyayo, antumye nnyo okubalaba. Ssebo bishopu antumye nnyo okulaba tigyebala emirimu. Wawummula naye era ssebo okyatukolamu omulimu omulungi, tuli basanyufu. Ssebo Father ne Bishop mukwano gwammwe antumye kyate emirimu gino gyonna olunaku lwaffe luno lwetukuzizza olwa Ssentipo kaffe ekyoba. Ssebo n'antuma okubalaba abaagaliza olunaku olulungi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Omutwe siimidde ddala era nze kanze mpulidde. Ssebo Bishop tukusaba ojja obuuze ku bantu bana bakwegesa amaaso. Dokita Bukenya Bishop tagenda nga tomulabyeko abadde akumbuuza. Nembiwunda lwakubeera gwe omuntu. Nalwana masajja embiro nzimaliriza okukkiriza na kukuuma. Si nze nzekka naye n'abo abaagala okujja kwe wa okuyigiriza. Ab'amawanga bonna bawulireko ebyo Omukama yabyogera.
Yes.
tubuuzeeko tubeebaza. Njagala kuyita Dokita Kato ajja abuuze ku bantu bano nga Ssaabakristu waffe. Tubuuzeeko tulyoke tusaleko ekiwa tugirye etuwoomera. Bakristu baganda bange Omukama mulungi. Obudde bwonna tutambuze buvumo. Yes. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Dijjo ojja kulekayo akayimba kompolampola tusoke tumalirize activity eno. N'abafumbo nsaba osembereko wano wendi, n'abafumbo wa parish nkusaba osembereko wano wendi. Bajja kutwalibwa akwingi akubuulire byonna. N'abeera omugoberezi wa Kristo ate n'abeera omusajja yalwanirira evvanjiri obulamu bwe bwonna okutuusa okufa. Katonda baasiba mu kkomera bankuba embooko lwa Kristo. Naye si kuyiganyizibwa, tusabiragane tubeere abakristo abagumu, okutukuza mu linnya lya Yesu, okuyigiriza mu linnya lya Yesu. Kati mwe abakristo naffe tulya mubiri gwa Kristo. Kakikutuze n'emmere ekulema okulya. Abamu abakola gwe mulimu gw'omusosolonti okujjukiza, okunyikiza omu kale bwe mugamba ensigaza n'amwebasa otulo n'amugyamu olubirizi olumu n'ateekako ennyama kweguma lyamaku kubanga olubirizi baaluggyemu gwennyama y'ennyama yalisinooza sina byali bituufu naye okulaga obumu busende okubeerawo awo babuuza ekibuuzo nti mwali muli lutampa osabiranga oyo eyakugambako ate naze ndowooza ne mwoyo amuliko n'oko kati abafumbo abo abeewaddeyo buli wiiki okujja okusoma mwana bamumanyi ate mwe abaseesa abali wano kunakanya ku headquarters mwebabuulira ng'ogendewoyo yakulmunange munange ngaate katira bulala yewubyewubyeko ate omwenge ngabananga abasajja baami bataata malirira kulya nyingi galina abakyala abamu lala nga yasinga okukola omulimu gw'ebbeeyi. Ebyo nga mbimaze mukama wange njagala okwebaza obwedde oli wali abakyala abagole mwekubireko mu ngalo olunaku luno nga ne bishopu ali wano ne babalaga eri ekibiina kino ekinene bassebo tufenyosenti mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu omulungi gwe mutukola ate mukama bw'awaddeyo emanyande bokoleddeko kitaffe bw'agaba ani agabulula kyokka musunga ziwenja mukama yagamba kikibe kitawe gumiikiriza akolera mu kiseera kye ani ajembera omutonzi
tube